Winnie kyangamba ate ndoza kyatubirako kwawukana nti yali ayagala Irene ajjemu olwolubuto. If not nsigale ne Irene ne mwana gwalizaala era siriddamu kulaba ku Destiny. Nemugamba nno nze ng'omuntu akkiriza mu Katonda sikiriza mu bya abortion. Kiba nti kikwiti n'atambulamu because sikoze kisitayagala munnange awo kiba kiganye nenga nze Irene wakimugamba ekyo oba wakyesirikira Irene nakimugamba ate naye yali tasobola yali tasobola era sobola tujjamu ekitegeera yali tasobola era Winnie yene atambula n'agenda because jukira gyali mizigo nga gye gimu balinga bali muguli fetuli eno muguno yentandika y'okwawukana nagenda ne baby Destiny at a certain point yamulekako ewa sezaala wange tata Kabito naye nga nsigala ngenda ne mulaba awo nga twogera bulungi nnyo biki nga omanyi mwakawukanamu nga twogera era nga n'omwana ngenda ne mulabako oluusi lwaba bataliiyo but we yafuuka superstar ndowooza wasinga okuva obuzibu awo because by then yalinga oluusi yeetaaga support yange ngamba nengamba anko n'atuwayo kyatuwadde okitegeera but when she became a superstar nga talina kyeyetaaga okitegeera kwe kuteekawo embeera ekyo. Kuzaala Winnie yakola mulimu ki nga amaze ozaala because kakati awo Kalyoki yali tasobola kubanga exactly actually nga tanaba nakuzaala nga bwe nigambye nali nsoma nasalawo ntuula etaamu bbiri okitegeera nga mama wange asasula fees tamanyi okitegeera nentuula terms bbiri nenkwata ssente nemukoleramu mobile money ne anko natungerezaako netukola mobile money. Sente nga mmeka ezo? Sente era zaali sente bwetumanyi nti zaali sente mobile money y'ebiseera ebyo gijjukira zaali sente ne anko natungerezaako so naakolayo netukolayo ka mobile money si kano nti kayumba but she was somewhere namasubaawo I mean obulamu ne butambula ate jjukira ebiseera ebyo nga mobile money yakajja so many people bali tebagiriimu and she was getting money so because I knew nali mumanyi embeera ziti yali muntu wa makoona she was someone who is very faithful and trustworthy segera so ninzikiriza ningamba that is fine ongeri gy'olufunye eteri kulujjamu segera ekijja kikole kijje bazadde bo ne baganda we yali akuwadde omuzigo yawulira atya mu kaseera ako because ate walaga nti okuze nnyo munnange yakuwa omuzigo nagamba gira okyabeera ekyo acwanamu because yali yamponinga dda Yuno nga omanyi ebintu by'emizigo Winnie yajjanga nabeera mu nyanga netulaba movies we could be there like a full day when nalinga sisomye maybe Sundays I mean nagamba but muwala oyo biki you are too close okitegeera naye anko wange yanyigamu but at the end of the day kiba kize ate kyalina kyakikolera so nagamba munaye kati bino bizze okitegeera Winnie takyasobola kusula eri mu banne okitegeera n'amuwa room eyiye anko n'amuwa room. Reaction yabadde etya mu kaseera ako kuwankubadde nti omwami yabadde afungiza akutemba okuuli mukazi wattu yandikoze eki I mean newe yandibadde nti yandifunyeemu ekigamba nti let me welcome dad she couldn't because of the mother. Omwana omwana yakukoowa because oba oli yandibadde ateeka ku dimane maama wagamba nti taata waali wakisimulabako kubanga emyaka 13 kimmanyi era akategeera nti taata maama she knows me. Destiny tasobola kunkoowa just lwakuba nti ekiri obuzibu mama wa amufeedinga information ekyamu dadi wotakwagala dadi wo this and that sometimes oyinza nokozesa enamba endala etali yange nemukubira nga nemugamba njagala kwogera ku Destiny kwogera ne Destiny nakwata esimu ati nagamba wulira kyengenda omugamba Destiny your dad doesn't love you najijjako kati nze oyagala nkole ntya ahumata nogamba nti enyambala eyo gye wayambaddemu ibadde tesobola kubanja mwana gye wayambadde adde ng'omuntu atategerekeka omuntu omuyaaye omuntu yenna alina buzibu ku nyambala yange ndowooza aba yakandaba nze abantu bamanyi nyambala bwenzi naye omukyala gwe mwogerako era newe twerabira ebiseera ebyo nalinga nyambala bwenti nze I've been putting on like this eno ebadde nyambala yange kuva dda ne omukyala yenyini nyine oyo Nwagi mama Destiny yakimanyi
ye takiina mbuzibu. Alright, oli ku 95.5 ne 98.8 Radio Buddo e Masaka gye tusinziira okubutikira eggwanga lyonna. Andi n'omukulu bamuyita Bizzy Natete. Erinnya ly'ettuufu ajja litubuulira ate tulyoke tudde kuli endongobe lya business abasinga kwe basinza okuba nga bamumanyira. Nze ambassador wa Kabi twabasuubiza nti embeera y'amawulire gonna agatambula mu ggwanga tubangawo gasaka yonna ate mwe abawuliriza muso kubanga temumanya ekituufu muleke okubanga muwulira nti mbu yagambye bw'ati naye nga nannyini ate yeetanaba kweyogerera. Omukulu tukwaniriza. Kale sebo nange mbalamusizaako bannayuganda mwenna. Amanya bampita Bizzy Natete na ag'obuzaale Sewati George. Sewati George. Okay. Okuyimba kuno kwatandika ddi? Okuyimba? Okuyimba no kutandise okuli serious. Okuli serious kutandisa I think last year. Last year. Last year. Anti bwe tubeeredde awo era guno omwaka gwennyini twagenze okulanga opostinga ku gundi ku Facebook ti ate bakukubye strike omuyimbi Spice Dana nafunamu ne obuzibu awo ne sister wange because nagenda nenkozesa endongo gye nakozesa yali yakolebwa mu 2019 producer bamuyita Kelly. Kati ndowooza munange mukulu wange Spice yewe yagiraba then ne munyumira oba yagiwuliza ne munyumira then nagenda nakolamu awo batutadde nga lockdown ekola ki mu 2021 kati nze nengende wa producer oli ennyini yakola engoma eyo ne mugamba ekidongo kino nga kyakabi amba kiri wano alugayi gwe nakikola naye takifaako ate ba Spice bakikozesaamu kunze kimpi oyina data wacho nina data wacho which means you are producing so na chimpa nendukola nimba luba lutandisa okuba Spice na reportinga nti balujeyo because mukopa yes but kirungi twasubmittinga data omutuufu okuva producer yasooka okukola engoma eyo nga kuliko ne dates YouTube neyolekayo lwimba bali yeyita mulokoli enkolagana ne Spice Dana egiyitya? Enkolagana ne Spice Dana era mulaba bulabi mulaba bulabi tabeera wala nnyo nakuva wendi kubanga wembeera naye ayinawo bakyaliibe so oluusi bayitawo naye era tubeera babwerabi. Naye tewanyiiga mu mbeera eyo yakutuukako oba wanyiigira producer? Ate nyinza kunyigira producer wa Spice. Spice yoyinza okuba okusanga bambi nga litakola ki tamanyi naye ndowooza producer we ndowooza yamutomeza. Naye nga kyatereera industry etambula etya nga ggwe kubanga ogambye last year obaredde serious kubanga tulaba enkokola nyingi mu industry zino mu bayimbi promoting music byonna byonna mulimu embeera y'ekikono. Industry etambula bulungi nnyo just obuzibu bwokka bwe nina bwa mwana wange naye bisigadde biri fine. Aho nyo tujidde awo ku mwana wo twalabye akatambi akasaturatinze ku social media nga tulaba nti wazze maka g'omukyala Winnie Nwagi okuba nga obanja omwana era twabadde surprised nnyo mu bantu be twali tumanyi oba be twali tusuubira omwami gwe yali agamba nti ye taata w'oyo omwana nga ate tulaba gwe nga tebatosobola kikiza nti oba yego. Anti kati it's because lwakuba nti Winnie mwe mumulaba nti ali special nnyo. Yes, she's special in her own way. Naate naye muntu nga gwe okitegeera naye mukazi ngira omukyalo wo gwine waka okitegeera so muntu naye nti waba asiimye omuntu amuzaalira so mu kaseera ako yinzira gwe yasiima ne tuzaala. Emyaka giringa ng'emeka mukwatagana ne Winnie Nwagi? Winnie twakwatagana 2010. Mwesanga wa? Twesanga Namasuba. Namasuba eyo waliwo we baali babeera nga bo bapangisa bawala basatu zali nga olaba emizigo nti miwanvu kati egyo emizigo gyali gya uncle wange then nga nziyampako room naye nga nkyasoma nga sobola tusula mu main house because yalinamu abawala abakulu ate nga obimanyi kati nze nampako room nga nsulaku emu then nga nabo basula mu room yaabwe baali bawala basatu
Winnie Irene atali omuyimbi wabula yali mukwano gwa Winnie then waliwo nakawala kalakali oba katolotolo sikajukira linnya so balinga babeerawo wetuva ne tukwatagana Winnie yali muntu ali social nga muntu w'abantu so vibe nekwatagana kangambe vibe nekwatagana nezikwatagana Winnie ngatandise oyimba oba yali tanaba kutandika kuyimba Winnie ngatandika kuyimba Eita natandika kuyimba yali akola kimwe ebyo biseera bali mu karaoke I think bali mu karaoke nga omanya abawala ba karaoke ti bosi wabe yabapangisizawo kutegeera abasasulira rent bakola ki era nabo bonna ba Irene bani yali ngatanatandika kuyimba wali okola ki okujja okukwatagana ne Winnie Nwagi nali nkyasoma wali mwesti sagala kwogera kilasi yange because abantu bajajajinga nnyo Winnie yes abantu bajja mujajinga nti ate mwana yali mu kilasi nebweti yali muto ate nga ye mukulu naye kyoba omanya nti nali nkyasoma mu high school yes nemutandikirawo netutandikirawo kyajja kitya olubuto mwali mwalwetegekera nti like omukweyagalawo mwali musubirayo kubanga mugenda fumbirirwana oba nedda olubuto twali tetwali lutegekera era twali tetwalusuubira naate nga omanya ate nga mukola ate ebireeta olubuto so awo webityawo wetutandika bwe tutyo twali lwayitawo bbanga ttono she got pregnant okitegeera naŋŋamba okitegeera nze nsafunamu kubuusabuusa n'okumu because I knew nali mumanya embeera ziti yali muntu wamakonakoona she was someone who is very faithful and trustworthy okitegeera so nenzikiriza ningamba that is fine ongeri y'olufunye teri kulujjamu okitegeera ekijja kikole kijje bazadde bo ne baganda we yali akuwadde omuzigo yawulira atya mu kaseera ako because ate walaga nti okuze nnyo munnange yakuwa omuzigo n'agamba ddira okyabeera ekyo acwanamu because yali yamponinga dda nga omanya ebintu by'emizigo Winnie yajjanga nabeera mu nyanga netulaba movies we could be there like a full day when nali nga sisomye maybe Sundays nangamba but muwala oyo biki you are too close okitegeera naye uncle wange yanyigamu but at the end of the day kiba kize ate kyalina kyakikolera so nangamba munaye kati bino bizze okitegeera Winnie takyasobola kusula eri mu banne okitegeera namuwa room eyiye uncle yes namuwa room lwaki temwabeera mwenna like mwanga musulanga mwenna anti kati room kale yamuwa yange kali nze ate naŋŋamba she's your wife nga omanyi naawe kwegamba eringa punishment ngamba sooka ogende obe osulekeyo mu kagaraji eyo but at the end of the day namala nenkomawo so netubeera fenna because she was pregnant nga tetukyalina kyetuzza mwawukana mutya okubanga nti Winnie avaawo awo n'akwata agage n'agenda n'omwana okwawukana kwaffe kwava ku Irene oyo mulaba gwenkugambye yagenda n'afuna olubuto oluvannyuma nnyo nga Winnie amaze okuzaala n'afuna olubuto nga lwange yes ensobi nagikola kyajja kitya ng'ate owedde olina Winnie ensobi nagikola ensobi us nagikola ng'abavubuka we babeera nagikola naye Winnie kyeyangamba ate ndowooza kyatuviirako okwawukana nti yali ayagala Irene ajjemu olwo olubuto if not nsigale ne Irene ne muno omwana gwalizaala era siriddamu kulaba ku destiny nemugamba nno nze ng'omuntu akkiriza mu Katonda sikiriza mu bya abortion kiba nti n'atambulamu because sikoze kisitayagala munnange awo kiba kiganye naye nga nze Irene wakimugamba ekyo oba wakyesirikira Irene nakimugamba ate naye yali tasobola era sobola tujjamu ekitegeera yali tasobola era Winnie ye n'atambula n'agenda because jukira gyali mizigo nga gyegimu balinga bali muguli fetuli eno muguno yentandikwa y'okwawukana nagenda ne baby Destiny at a certain point yamulekako ewa sezaala wange tata Kabito naye nga nsigala ngenda ne mulaba awo nga twogera bulungi nnyo biki nga omanyi mwakawukanamu nga twogera era nga n'omwana ngenda ne mulabako olusi lwa bataliiyo but
we yafuka superstar ndoza wasingo kuva obuzibwawo because by then yalingo lusi yetaga support yange ngamba anko natuwayo kyatuwadde okitegeera but when she became a superstar nga talina kyeyetaaga okitegeera kwekuteekawo embeera ekyo. Kuzaala Winnie yakola mulimu ki nga amaze ozaala because kakati awo Kalyoki yali tasobola kubanga exactly actually nga tanaba nakuzaala nga bwe nigambye nali nsoma nasalawo ntuula etaamu bbiri okitegeera nga mama wange asasula fees tamanyi okitegeera nentuula taamu bbiri nenkwata ssente nemukoleramu mobile money ne anko natungerezaako netukola mobile money. Sente nga mmeka ezo? Sente era zaali sente bwe kyomanya kyali zaali sente mobile money y'ebiseera ebyo ogijjukira zaali sente ne anko natungerezaako so naakolayo netukolayo ka mobile money si kano nti kayumba biki but she was somewhere namasubaawo I mean obulamu ne butambula ate ejjukira ebiseera ebyo nga mobile money yakajja so many people bali tebagiriimu and she was getting money. Awo wenyini okubanga nti osobodde omukolera mobile money awo enkolagana yalingawo amwogera akasente kaali katambula katya kaali nga gwe wakamulekera anti awo nga tannazaala Destiny okitegeera nga afunye olubuto awo process nga tannazaala Destiny kati mwawukana mobile money n'agireka oba mobile money yatuuka n'agireka at a certain point okitegeera namuconnectinga waliwo studio bagiyita Monster oba wali ogiwuliddeko Monster Records Uncle Ronnie abasinga gwe mumanyi nga Ronnie Banton so nemuconnectinga nemugamba ku studio eyo omanyi okuyimba so ku studio eyo waliyo bujigijigo so ogenda nokolayo bujigi ukiye okitegeera no backing abayimbi biki na accepting awo yatandikira olugendo lwa music connectinga wonna Bizzy Natete za connectinga Winnie gwe nga tonafuna na kinyegenyege kyonna ekigamba nti oba ndiyimba kadatawo nali nga just na passion ya music nga I know I can okitegeera nenga sibisaako nnyo birowoozo just nga bya musomero bye tubeeramu bino bamurap awo biki bwebitabo biki omufunidde owa Monster Records mwawukanye agenze bibye osigadde bibye omwana yasigala naye oba kati yasigalira nga amutwala wa taata we kubanga yabeera naye omwana yamutwalako ewa Sezaala daddy we mwami Kabiito nabeerako eyo yamutwala nabeerako eyo because yalinga tasobola atambula naye kudde nokudde eri wayitawo bbanga tono weyegatira mu bya Coca-Cola mu bbanga tono nakuba hit ne bamusayininga nafuna management which is okay mwera musanyukirako process ey'okujoininga management empya ng'akubye hit nga mwogerezeganya obanga kati mukyayogera enkolagana yaliwo ennungi paka nga in fact nga yakubira hit paka okutuuka yakubira hit oba kitegeera in fact n'ebiseera bya katonotono awo olimbala olujjukiro olwo katonotono awo nga twogerayogeramu awo nga sente tezinnabawera kitegeera but from musawo emwawukanira ddala nga niwo okuba essimu ze tazikwata kati noserawo kubanga osirisemu eryo ebbanga lyonna erya musawo eryo ebbanga saasirika busiris era nasigala ngezaako I tried my best I tried nzize nga ngezaako emirundi egiwera olusinoyitamu vinka nokubirako vinka agamba asiri naye naye ebintu byammwe nammwe biki sometimes tokubira kwaza we like that I mean they have been good to me just wakwanti have been failing mwe wakwanti mwe mwalabye ate kadde bimwalabye mwakabiraba naye tebyatandika dda nti I've been trying to contact her and just reach out and see the baby. Mwaje okuvaayo emabegakawo yayogera nga twamubulira ku taata w'omwana we ng'agamba nti taata w'omwana we tayagala namuwulizaako kubanga talina makulu gyali eri omwana so ye kati taata ye maama
kyali kikuteeka wanga gwe kubanga nti ogamba nti mubadde nga ye ne lwango zammwe ye mabega ffe nga tetuzimanyi naye ate ye waavayo n'alaga nti no totwala buvunaanyizibwa nga gwe taata w'omwana okuba nga olabirira omwana n'asalawo okuba nga akwegaana waliwo yakubikako n'okubika nti n'omwana yafa n'okufa. Ebyo azenga abyogera si gwe mulundi ogwali gusoose kuva dda azenga abyogera taata w'omwana si wavunaanyizibwa, taata w'omwana yafa, taata w'omwana tampa buyambi, taata w'omwana tayagala mwana kale ate yafa ate ogamba oti tayagala mwana okitegeera toba we contradictinze okugamba taata w'omwana yafa ate n'ogamba taata w'omwana anti kyekigamba byonna bigambo bye taata w'omwana yafa taata w'omwana tayagala mwana okiwulira katola nti oba we contradictinga ye kenyini ye contradictinga kitegeera agamba omwana taata we yafa oluusi namugamba taata we takwagala okitegeera wajja amawulire naga dadi w'omwana tafaayo nenze mbadde nga nsirisa Destiny amwamutumako ku linnya eryewammwe mu kika oba Destiny namu erinnya lya Sewati lyerinnya lyange erinnya eryo nali mujjako ate lwaki wali mujjako no yeye yali mujjako yali mujjako ne batinze kyensuubira nti yali tayagala bantu ku recognizinga taata yani kumanya ani taata that's what I know. Kati omwana kataweze emyaka ng'emeka? Destiny ne emyaka 13. 13. Mu myaka 13 obadde obaanagana okuba nga osinkana naye naye kati wategedde otya nti Winnie kati waali because mukatandika twalabye I was told by a friend ndowooza ate eyaŋŋambye ate naye yamaze okuŋŋamba ate n'agamba ate ne Winnie Bizzy Natete is coming because nagenza otuuka alinga balinga baneetegekedde bakutte emiggo banga tono ne poliisi nayo neyingirawo amangu ago abamu batandise n'okugamba nti bipange bupanga eyinza nti wapanga lwaki mba mpanga ekyomwana mba ndi musiru mba like omwana omuto lwaki mba muteeka mu bintu mu media webanga bubalire why would I buli omu anti teyeebuuza lwaki tewali nsonga oba ogamba ennyimba oluyimba lwange olwasemba balutayita mulokole terulina bikwataganya na Winnie ekitegeera singa mbaddewo wakulumba muntu nanirumbye mu kapasita oba ani yenna nengende lwaki Winnie yali eyiseko mulokole nti ba tebikwatagana ate omulala walowooza nti noba muli mu kabadde mwe ne Winnie nga mukwatagana naye nga kira kamwina kye mwagala okuyisaawo well bwe kaba nga kabadde bw'omuntu yenna waba alowooza nga kabadde kale bandage ku mwana akabadi kagwe bampe ku mwana akabadi kagwe it is very simple just ndabe ku mwana then bigwe akabadi kagwe because nze kinjagala sagala kujja mwana kuva ku Winnie no let us stay with the baby but at least mbenga nsobola okulaba ku mwana bw'oyagala kulaba mwana mwogezeganya mwana Winnie omusanze otya kubanga ebiseera ebisinga tulaba nga Winnie si ye muntu ow'omuzannyo otandika okukola ebintu ebyo ebitakwatagana bulungi kubanga ye alaba nga ebitakwatagana. I know Winnie first of all mumanyi mu media ate no si real Winnie I know Winnie more than most of the people about criticizing her this and that. I know her Winnie Gwumuli, she's a good person. She's a good person. But the only bad thing is, chamwana, choka. But every single day she's a very good person. Era tulieno twebuuza singa bucha kumacha. Winnie n'agamba nti omwana si wuwo. Ne mutuuka n'ogamba nti tugende ku DNA. Oba yina agamba tugende ku DNA. Oba agamba nti omwana awuwe. Ne muvaayo nga si wuwo. Unagamba kyensi. Ekyo tekisobola kubeerawo. Cause we yangambira nti she's pregnant. I mean, safuna mu doubt zonna kubusabusa konna. Because namanya embeera ze. She was a very good girl. By then. So safuna mu kubusabusa konna. Ate ekirala wagamba nti tugende ku DNA. Ogamba ne sezala wange nyini. Oba taata we kwegamba atandika n'okumuyita omulalu. Oba kitegeera mugamba kati kugamba bulijjo ono mukkiriza omwana we yalinga muto. Yajjanga nalabanga ku mwana so wandetera muntu atagita tawa mwana ne tata we yavaayo mabega n'agamba nti nageza nalaba nti omuntu yenna yeeyita nti taata we ne wanga waddala
kiboko zayinza okufuna ani tata wani yagamba tata wa Winnie asakirabako ekyo but what I know namutuukirako ye kennyini nyini okitegeera and I talk to her era ku nsonga zezimu years back nangamba Winnie is like Winnie nga omulaba she's like that okitegeera ye nga ye tata tewali kyasobola kugamba kumugamba kikwatagana na mwana Winnie n'akyusa okitegeera she's like that nangamba nti ensonga zammwe muzimalenga mmwe. That's what she said. Okay. Omwana wamulabyeko wali ku gate. Yeah, Destiny was inside. She was inside. Yakulengeddeko. She saw me. Reaction yabadde etya mu kaseera ako kuwankubadde nti omwami yabadde afungiza akutemba okuli mukazi wattu yandikoze eki I mean newe yandibadde nti yandifunyemu ekigamba nti let me welcome dad she couldn't because of the mother. Omwana omwana yakukoowa because oba oli yandibadde ateeka ku dimane maama wagamba nti taata waali wakisimulabako kubanga emyaka 13 kimmanyi era akategeera nti ino taata maama tusimulabe. She knows me. Destiny tasobola kunkoowa just lwakuba nti ekiri obuzibu maama wa amufeedinga information ejamu daddy otakwagala daddy all this and that sometimes oyinza n'okozesa ennamba endala etali yange nemukubira nga nemugamba njagala kwogera ku Destiny kwogera ne Destiny nakwata essimu ati nagamba wulira kyengenda omugamba Destiny your dad doesn't love you n'agijjako kati nze oyagala nkole ntya ahumatanse n'ogamba nti enyambala eyo gye wayambaddemu ibadde tesobola kubanja mwana gye wayambadde adde ng'omuntu atategerekeka omuntu omuyaaye musegeera omuntu yenna alina buzibu ku nyambala yange ndowooza aba yakandaba nti abantu bamanyi nyambala bwenzi naye omukyala gwe mwogerako era newe twerabira ebiseera ebyo nalinga nyambala bwenti nze I've been putting on like this eno ebadde nyambala yange kuva dda n'omukyala yenyini oyo Nwagi mama Destiny yakimanyi ye takirina mu buzibu. Naye Winnie omwagala ebyaddala oba just kati gwe wasigaza mwana? Winnie kati nkugamba kwambe nga mama w'omwana you cannot hate the mother of your kid. No you can't. Singa kijja nti mubeerewo batya nti nga abaagalana muddemu ng'ebyawe byasooka anti bw'obona agenda ku step 2 osooka step 1 kati step 1 ya nze kulaba Destiny singa biggwa nakkiriza ng'alaba omulanga oba oliawo omusajja akaabye ennyo ebyo tuba tubirabanga ffe ate ekirala ebyo biba byaffe nga ffe subira nti tulano biza mu kamera I mean naye ekikulu kikati kyakulaba mwana era nze wenalaba avudde mu kamera ng'omanya kati at least I've been allowed to see Destiny. Yes. Irene mukyakwatagana naye mukyayogera? Irene yagenda bweru twayawukana yagenda bweru ali mu UK. Yagenda bweru. Kiki ekyabaawula? Irene twafunamu ebizibu byaffe just nga wemanyi jjukira nazaala nkyali muto so muvubuka I mean okuteeka ku kasente nga wemanyi naawe kati ate yali mu mbeera za kusetolinga gwe ate oli akyali up and down like that webityo. Omwana gw'omuyina oba naye bamukutwala desire nzamuyina and I'm taking care of her nga kwogase n'abaana abalala besitazaala kakati ngamba oti anti owange first born ate nemukulabirira nendabirira abalala how come anti kyekyebuzo oba just oyogera bwogezi ng'olimba? No, I'm blocking access to the kid. I cannot access the kid. Bino ebintu yangamba n'obuyambi tabwagala ekituufu tabwagala alina sente kale bwobanga tubwagala let me just see my baby. Bino ebintu waliwo bituteeko mu mateeka? Nedda sibitwala nko mateeka. Lwaki tobitwala mu mateeka because biri beyond mu by'obuntu kati? Nze omulamu omukulu si gwa kutwala mwana kumujja ku maama we just njagala kulabanga ku mwana okitegedde nene wampa amateeka nti kale jangu once in 2 weeks oba kale kamusending ewo once in 2 weeks omulabeko. That is enough. I'm not requesting for so much. Ekyolooza ko tesobola kikola oba ab'amateeka tesobola kikola nemutula wansi nemukanya nti omwana at least alabengako taata wo mu mwezi mulundi nga gumu oba mu weeks nga 2. Ekyakoti mbadde sikirowoozangako
simbadde sichi trying angako and I don't think I will try it. Lwaki? I know she will. Nchimanyi ajja kwekuba mutima. Ajja kwekuba mutima. Twali tuzaala omwana oyo tetwasooka mu court nti gwe Bizzy Natete signing wano, Winnie Nwagi signing wano, no. Ne Winnie nga alabika nti zino ensonga taziriimu naye gw'olemeddeko abantu batandise n'okujjajinga. Kakati ataziriimu. Ate lwaki badde ategeka abantu be bankulu emiggo n'oyita ne poliisi oba gwe tuli mu nsonga? Then just let me see the kid. Leka ndaba omwana oba nga toli mu nsonga ngawo. Mara ngamba nti abayaye kira kaguwa abaekulyetingiddewo. Ne mbateeka ne muwa abayaye. Omuntu natakuwadde n'akamumbu n'abeera ng'agamba nti Winnie yakugoba wano. Kati nze ate bwe mba nga nsobola omuwa abayaye n'abeera nabo munda mu kikomera. Then kati akitegeeza mba nina n'obusobozi obujjayo omwana ate kyesiina. Ekitegeera. Because mu kifo ky'okusettinga abayaye ate bankube lwaki settinga abayaye ate ne bajjayo omwana. Tulaba nti ate mba nkoze kya busiro. Okay, nga tumaliriza. Gwe nteekatoka zo ziri ki okulaba ng'ofuna omwana oyo? At least enteekateeka mubere nga mutegeeragana n'omwana ategeere nti taata ddala Yuno. Nina suubi one day era kankuma omulanga mu kamera. Winnie, Mami Destiny, bambi njagala nzisagala kutwala mwana. No, I just wanna see the baby. Kintu kyangu nnyo nsagala kukutwalako mwana. Mpa olunaku. Ntika mu mwezi bwe lunaku nkwadde olunaku lumu. Okitegeera kijja kumala. N'obunagamba mwezi mulama nkwadde olunaku lumu jangola ku Destiny. Musange mu kifo bwekiti ne bwekiti kiri fine. Gwe ne otabeerawo. Okitegeera. Kiba kimala. Byenjagala si bingi. Okay. Naye abantu abamu era kano ko katalekeka. Bagamba nti naye ddala omuntu ovuddeyo n'okola ensasa ge yonna. Naye ddala Bizzy Natete akola mulimu ki? Bizzy Natete nga ogambye gwe kenyini gwakyogedde ndi muyimbi. Ndi songwriter. Ekirala nina business zange endala. Okay. So ndi muntu wa buvunaanyizibwa. So si kiri ekya Winnie kyagamba nti totekinga buvunaanyizibwa. Ndi muntu wa buvunaanyizibwa. Ekyo kikyamu nnyo. N'ekirala kyagamba nti namugamba ajjemu olubuto ekyo nkikiyalinze kikyamu nnyo. I cannot support abortion. I'm a Christian. Ate yagamba nti ojjemu luli. Luliwa? Luli olwa Irene. No, ye okusinziira ku mboozi ye mu media agamba namugamba ajjemu olulwe. But the fact is ye kenyini yali agala olwa Irene. Tujjemu. Oh. Yes. Okay. Bizzy Natete nkujjeko